Zali wono wapiki yatuka abantu abana. Nabo era konsi. Kuba ndaba wano watikinga kuno omukono sigwange eno tikisi ya. Chairman. Tugaso so tiasa ino. Anyway, atakati. Otiapa se. Ona kwa mistake yecho mutiki. Agala kufanya sikufanya na ochomalise ngoto mabuli bwana. Ana natagala somesa bana. Chairman. Muingire. Mutule mtefa. Wati wali buzibu. Mutule mtule. Ah. Chairman. Wanji bavuka. Chairman ine songa za. Tobuze wamu. Chairman jela kosa. Kale kale. Mukamba mche wavuka. Kuliwa chairman. Ina mo busonga wa programu tono. Tuino buzibu amani. Buzibu ki? Tuine songa za. Ino fya abavuka. Chairman. Tubanja sente nyingi. No mani. Nze ntwali. Agana natukozesa eyo. Natukozesa. Natayagala tusasula. Tubanja sente za. Netumwawubyeko bwe tugendayo. Tugamba ojja kudencha, ojja kubawa. Tugamba embira za mtwali bi chairman azitususeko. Netusalawo tuje joli kulanti bwe chairman wa wecha. Tuyambe utubukide kwasobola okutasa. Mwakola mulimo kyera ababanja mubanja sente me. Chairman tubanje mitwalo 10. Tubanje mitwalo 5 buli omu. Yatukubisa bloka kakaaga. Nagano tuwa sente za fake. Musajja alina omutima. Mutwali bugwe muzegwe kati oga sikye kino ekisajja kiri wali nga wali gasi awo otira kugende wa nabyoma. Yoyo. Kati ffe tugeza kubanja atulimba bulimbi. Kakati jeno atemna efa bakulonda. We mutuuka wala. Buli kimu kiba kikoze eki? Kiba kiwedde kyama. Kakati muli n'empaaga, muze n'empaaga. Kyamani empaaga ya seneme. Mitwalo 15. Kyamani leero tugomba. Togamba wandingambye oti nja asasobola okusasulako ekitundu. Wano tewaliiwo bafiiriddwa nti okuba emiranga. Kyamani okusasulako tekwaliganye. Naye nnyingi kuzitubanja. Sente nyingi. Kati tubanja 10 ate tusasule 15. Muze kunsomesa mateeka. Kyamani. Twakalubi. Owali. Muze kunsomesa mateeka. Kyamani zebaligamba. Tetukeeyana. Wembanga wano ngumwe kuzo okwekubirira endu wano wani. Wo kyamani pa bakulonda. Kati ate mumpe ekyokukola. Kyamani tolumya muntu ezibaletisa bwe. Mutwalo 10. Yagireke 5. Mukole 10. Kyamani. Mbagambye temumpita alinya lyange kunkwasa kasikonda. Esente zo osobola ozisasulako mpola mpola. Kyembadde mbasuubiramu. Ekitundu n'oleeta. Banange tunaalya empapula. Oli empapula gwe. Empapula bazirya. Omwezi gutuuka tewali. Kati naffe muno. Bwino buno yalumye dda. Penyo ogiraba. Ogenda kutuuka n'osaba ne bagikuwa bwereere. Tugulwa bigule. Ya mutwalo gumwe peni. Tugula bikuki? Bigule. Nekyama tusalireko. Tubanja kulya tusasula 10 twakolerera ngo. Chairman. Abaye. Chairman. Tudamu bafulume. Chairman. Nafe tuwende mugenda kulyamba. Omyezi ebisente zaggwawo. Olwo tetulaba naffe nga mutunyigiriza. Chairman. Abaye. Omutwe gwo gulinga obulegete bwata banoli alinga enkoko enkongole. Muve mu ofisi ya. Chairman. Muve mu ofisi ngambye mufulume. Ebyo ebitamiiza byammwe biri sikulinga obulegete bwata baggwe. Kale chairman. Bafulumye. Balabiri bafulumye. Mufulume. Sindike. Mugende gasiya. Mufulume. Gasiya. Mumwe asomesa amateeka wano. Zine empapula bazirya. Buli kimu kya ssente. Empapula ssente. Ebitabo ssente. Empapula bazirya zino. Bwino buno. Peni bazigula. Kuyiwa kuyiga buyizi. Baba ndi mtwalo. Watu wasikita. Sikumine bika. Tukeno wakunto point zabana. Tuzibawa. Ati era musango tubono siyingiza siriko binza. Achebula. Tukatoja kuida mukunya. Atambulira byakugabana kimanyi gy'olaga. Genda oleete mutwali. Kira. Genda oleete mutwali. Nkube ekide.
Omutwalibwa mbadde nzijjawo ssaawa zino bye bigere bino naye ndyose nenkola ki nenkusanga nze sirina buzibu wabula obuzibu mbulina kwaba abakola ki abakola ki abalina obuzibu abalina ki abalina obuzibu era waliwo ensonga z'enjega tugende tumalirize mu ki mu office leero sizze na bbaluwa nzize namuki namumwa tumalirize ensonga ezo obutini nnyo kozogabe badolagaba badde nveno wakanzire no mutawo tutumalize kana katono oliko ogende mu tawuni kinsaba mu buntu tewali muntu mubi tribe naye sibitegeera ogere mazima tugende kuba luli wali muntu mulungi naye kati ntandise owulira Tula. Chema. Yoyo munyazi w'okukyalo. Chema ni jibaliko. Kale. Nawe jebale. Yono mwami mutwalibi. Yoyo. Omanyi bulungi? Omanyi kyama n'okya. Njagala otereeza Oluganda. Omanyi nga onengeza. Ekyalo kino kikyo. Yogera nnyo. Saagala onengeze. Tuliddemu nga. Manyi nga kikitegeeza. Lulimi ki lw'omanyi lw'otegeera obulungi? Chema ni Oluganda n'omanyi bulungi. Kati lutereeze. Nkugambye omanyi bulungi. Omanyi gwe kyamaanyi ekyalo kino. Ekyalo kino kyange. Kibeerako. Omanyi olulimi Oluganda. Olinayo olulimi olulala lw'otegeera oluyinza okukozesa. So Oluganda n'omanyi bulungi. Nkubuuzize ekyalo kino kyange. Kikyo kya. Kyani? Kikyo. Lwaki weefuula bbere? Chema ni kutya. Saagala oyonoone kyalo kyange n'abantu abakola ki? Weefudde kuno bbereje. Kuno nze bbereje. Ne bwe tukola. Onabi. Okitegedde? Nze bbereje n'ono ani? Ebbereje. Kakati. Lwaki toyagala kusasula? Bali bakukozesezaako. Yes sir. Bakusasula bate bakusasula? Basasula sir. Kati lwaki abaana b'okozesa tobasasula ssente zaabwe? Omuzongo tewagukopa gye wakolerako. Ate ekiremesa omubuuza bwakomba olulimi. Nze nagambye Ose wano olina kuba mu kamwa kiki? tunula eno bagamba Golesa alina n'ebyokunywa by'ato. bwatyo bwe tuze n'enkubo nga tuyomba naye. Nkubuuza bakusasula eri tewakopayo nti eri bakusasula naawe bokozesa osobola obbasasula. Ate jjuka n'emmeeza kali yagikuba. Chema. Sinaba kugamba nti mpita. Lwaki tewakopa eri omuze ogw'okusasula n'oguleeta n'eno n'osasula b'okozesa? Chema nina kwa wasente. Mwaka 2000 mu Jubili. Owulira kaki akoze n'alamu. Ondikojawo tolwanira mu ofiisi yange gwe tomanyi gye nava kujja ku kyalo kuno biki gimuddize mitwalo 5 bagasindise ku simu balaka 3 obaleko ne sente ez'ebyetaaga endala kati ate oli mu kutusomesa kyakukola. Ofiisi eno yani kakati eyo tuveeyo kuliko abaana bali babiri waliwo ow'emitwalo 5 n'ow'emitwalo 5 egyo 10 amafuta g'ono oba amafuta g'ofiisi okitegedde teekako ne sente z'ofiisi okitegedde wona emitwalo kumpi ameka 3 galiwa olekula ebisolo byo ne bitaayaaya ku kyalo ku nyonga bw'oli omu era weziramu oziraba ekyalo kyange okiraba erinnya oliraba lisoma litya? Ndabazowe. Nja ku gwe soma bulungi eyo sente wandi tuli bukunya kiri mukunyu
Kyama towandiika mukunyu. Mukunyu ki? Mukunyu. Chotenze erinnya. Musomutereereza oyo. Mukunyu. Malayo mukunyu. Mukunyu. Si mukunyu. Mukunyu zone. LC. One. Ali mukozaawo mbu mulimu mukunywa. Wewe. LC. Kati leeta akasente kali. Tokwata ku meeza. Okitegedde? Akolera ebbaluwa yo. Sente ziri. Omukubo gwa munkwana. Sente ziriwa? Kyama sokwenda. Ntono akatono kaliwa era kameka. Olingega. Esente z'okusimu ezo kyeke zitera n'okuba omusinga. Hey! Chairman namba. Olimbega oyagala okuba busukulinisho. Screenshot. Screenshot. Short. Obitwalire bakama mu tukwate. Kuliko sente nga. Ne message ze kuno. Zonna gigatte. Mmeka zage oteeka. Ogenda teka. Kigeza office gali asatu. Ogenda teka ku sente. Chairman. Tubanja. Awandika. N'abanda akasudde. Olabe pyoze. Imagine. Olabe pyoze wa mu kizikola. Wandika chairman. Tuula wansi gwe toyambadde masiki. Teekateekeko. Kati banongera tutalina ki. Alina kyatugamba oyo teeko ku sente. Oba ntekeyo yange. Njagala okumwe. Chairman ateeko. Njagala okole ki? Nkumu omumwa. Njagala okole ki? Nkumu omumwa. Omulimu gwe nkutuma ebyokukola by'olina okukola. Tompa kya kukola. Chairman kateekeko. Yanguya. Kola omulimu gwe. Office yino yonna. Namba ogirabye? Tukwata bomu. Onabyewa mu ngalo. Abantu abalaba. Abantu abamu osookanga kubeetegereza n'obabuzaako mu kkubo. Nga yakkiriza. Ate lwaki takkiriza? Gomachi abadde ne masika yagimenyedde mu kkubo. Emaze? Sindika sente nziraga wano. Ebbanga lyomaze ku kyalo kyange tomanyi mannya gago. Mpaata. Linnya ki? Yanguya. Njagala kulaba message wange. Zasisi kuliko n'okusososa abaana. Obasudira offices zokka. Message nkalabe kandabe. Naye si nnyo, sagala nnyo olwaze lwadde. Tuula. Kakati tukweyanza. Naye office eno olaba mubulamu ki mu office eno? Ayogeramu malusu bwe gafuluma. Nzomuyita tunduvo. Kati mbadde mbuuza office eno ogiraba ki ekibulamu? Njagala obeere n'amaaso agalaba, amaaso go manene. Owulidde? Muno mubulamu ki? Gamba Tereza Oluganda mwetaaga kalangi. Ogenda tufunira ki? Ogenda tufunira ki? Langi. Ate olina ogula undercoat. Bagiyita undercoat. Undercoat. Olaba? Olaba? Office ogikubyeko nako tufuneko kavanisi. Ekyalo kyo kitereere tolaba? Kati tweyanziza. Tumaze tumaliriza tuka bulungi.
sente kutuliza abakozi oba zimusa office. Anti akasente kona ataddeko gaga mitwala 3 kati asatu anti gaga no message yingi kati kakitulako undercoat chairman nanti tujifuna tutya obana ko sindike mukole oleka oyogera machi njogera ng'oyogera chairman nesiga nga bondesize wano ne wano ngamaze kuleeta kale wesize akalangi olw'eggulu kati tukutadde tumutadde bayi webale kujja tugeza muleka agende twogere ebyaffe kabadde tikana alinga olusolo byo muleka agende oleko tugire tubale mitwala 3 mitwala 5 jinja gijokoze ogenze n'empingu kyenakuwa okubudamya wano naza musango obadde omanyi tutogenda zibula kyopisa ettemete okubudamya wano kayitebete bigompita ompe ziri ku simu yani ebbango lyo limere empola wano manyi bagamba ow'ebbango bw'otamuwemukira bukukyako temya tema tompandako malusu kati temetemeti byetematema binyina obigaana sente nze ngenda kumulira ekyokukola kati 15 giri 3 15 tasindisa 3 galiwo tekate kuwusisana sinalya togambye nti tumwesi kagenda kuleeta sente chairman asiirise message nenjiraba simu yani lere simu yotulabe omanyi kye bayita mobile phone mobile money leta nkibire message temata masente tompandako malusu ati zitemi zitya jineeta tula leero gwoguddewo wano byebisiraani bino tegolinawo pakasitoma olina gwolaba abajja kujja nembya bugiraba nti naku zino mbi covid tebakyaza misango oba kiki nakakyala wekagenda tekadda nepafayiro omu bantu ani yerabidde nesimu wano alemwe ekyo naabadde ki kikiba naituula ani amukubye bakubye ludda watusize okulebeza bwe watyo omusajja ankubye talina kyalekedde batange kyamaani baawe kyamaani busomimu bwange nyabo yebale kale sebo nawe gyebale kyamaani kale buzibu ki kyamaani omusajja ankubye n'okulowooza ki kyankubira buzibu akukubidde ki tokaabira wano nnyabo yogera ng'omuntu omukulu anti nafunayo akakasajja k'emabbali wangi kale kyamaani omusajja ampa byonna naye wabaddewo ekintu kyatakola kyakubidde kyatakola kimu nga bw'okimanyi akimpa omukazi gye yeetaaga naye omusajja tabaawo mu kaseera ke neetaaga nga naawe munabe omanyi omuntu wa wansi saali tukoma omutima ne gutujja nga gwagala kakati gyali baawo taliiyo saawa zino naye ajja kudda ekiro kakati yakukubyewo bwa bwennyini kakati yamukubye tomulaba yino muleke nzije mulabe genda onjokere muno fotokopi egenda okutwala kyosera tunula eno gyokwata ogambye ngende koleki genda oyo kyomufotokopi owo kusemufotokopi meka bakuwa empapula 10 munana 10 bampe sente
toyina sente gwe mu nsawo omuntu awansi sebo njogera naawe badde ki abantu baleke ngenda bakolako bampe sente genda ogambe umalo ngenda kuyitirawo akawungezi muwa olukumi lwe genda nawe tewerinnyako tambula ogende kakati kugambye genda ogambe umalo ebisigadde bijja kujjira kyamaani oyo gwolaba mu maaso go muganda wange katooka alina bwokalaba naye tuse wano kuloopa njagala mugende mubuze mulamu wange kibola amuleese wano njagala mumuyite mumubuuze akubidde ki muganda wange nga noba yali amujja ewaffe teyasasawadde n'ekikumi atandika otya omukuba ng'ewaffe tetusaana amukonako kakazi katukaago kalaba kekagala ne waffe batuzaala buwaloovu kakati kyetugenda okukola ofisi mugiraba erinnya liri mulimanyi baliyita mukonyu zoni LC wano ofisi wano buli bwotuuka buli kimu kiba kikoze eki kiba kiwedde gwe tolina buzibu nze sina buzibu oli bulungi nze ndi fine ate zino enkovu zino enkovu zaali zakusomero kakati nyawo amanya gwani Naaba. ate ddala Patricia. nawa Patricia banaye kakkana Patricia yakubye okusingawo Mukifuba. muno Umuntu makyamani. mpola mpola kyama leka nkole tompa mateeka ati beti ate muno mubisambi temuli buzibu muli fani Yasinze kuba wali awakola ensobi. wakola ensobi Nekubyewe bw'okubiri zokka. muno munkizi oli bulungi Nekubye naye sinyo. bambi naye nga ojja kuba bulungi Kyamani. ono mulina omuwa kibayita keya okubeera nga alabirirwa okitegedde okubeera nga akola ki nga alabirirwa soka oleke tulabe emikono ono tebuli buzibu tuli kuki ariko ate mu mwasoma byofiisi kakati kyetugenda okukola Temanyi kyesigamba. Mwana no yankubyewo ekikonde. Yankubye muno ekikonde. ekikonde pulira waffe otoka muleeta ogambye itali yakomawo kawungezi Temanyi njagala tumukwata n'ekikusibye. Singa tuliko akacapati. kakati kyetugenda okukola kasita akomawo ku ssaawa 2 jangu nkime naye sigojja njagala osindikaaliwa Patricia gwe tokomawo engeri gy'oli omugonvugonvu nsindikira aliwa okitegedde era nyabo bw'otuuka njagala otuule wano bw'oba tonsanzeewo otuule wano njagala bw'otuuka wano tuula eno ofiisi yaki okitegedde y'abantu gwe tobeera na buzibu wano ng'otuukawo buli kimu kigenda kuggwa eno ofiisi ya mwami mpaata okitegedde ono bw'osindika akawungezi ajja akime okitegedde tuula tewali buzibu tuula okitegedde njagala ono bw'oba osindika akawungezi ajja akime oyo omusajja wo tugenda mukukwatira okitegedde bunaawe bakusindika olina okujja mu budde okitegedde pozi gwe amanya gwani nakamati oyanguyanga bakusindise tunula eno nkugamba kyamaani waayogera naawe oyanguyanga bakoze ki nakamatane kakati mujja kuba bulungi okitegedde tewali buzibu ebintu bijja tereera kitegedde
sawa 2 onajja akole ki ajja nkime olina esimu Sina. Patricia olina esimu ejasiza wetagayo esimu kakati kyetugenda okukola kakati kyetugenda okukola mugende naye saawa 2 okyagedde Patricia Ye chairman. wangi Yankulidde chairman. tuzanga nogambye ani Nze nakamata sina. nakamate kumaki Obudde. saawa 2 zenyini Patricia bakwateko naye mukwano totya Kale chairman. wano wootuuse buli kimu kijja tereera kale mugende bambi Toyanziza kale chairman. tofukamira tofukamira buli kimu kiri bulungi Singa nalaba ng'onyambe. Chairman. Chichi batuuse Bakimanzo oba badowekira ba. ati mbadde nkulingiza tokomawo wagenze lokokusa Ali John sensaza kusiyazi gawedde. Situbayiga masajja. kirungi ojja kuddayo ngagambye gakoze eki nga musanze gakomye Nawo mutambuza ngeza abantu ba mirundi eno. ati gye mirimu buno bwe bayita obukulembeze Sokoli. ate onuuka ki Bana bawala stop. abakola ki Ati bano omuntu wa wansi ekino ekinene. Plan chef day. oyagala kulya Ya chef. ogenda kumbuuza ku baki buli kasoma ayingira muno gwe abantu bonna buzibu olina obuzibu obu Chairman tukola. obuzibu bwolina buli butya lumwa mumwa Tukola fenna. lumwa ki Tukola fenna. olinga ekyennyanja tebayita kasolubana okimanyi sagala obeere ng'olwennyanja olwo olumu bajja ddukunya okyegedde bw'oba oyagala kulya genda ewa mama wumalu bakuwa emmere ejja kuwawa ssente okusinga lwona nteeka mu kooti ofiisi eno yange okitegedde ekipande kisome nga tonnaba kwogera nange Kiki? Tewali kyamaanyi nnyo. Kyasiinamu obunsumbuwa butonotono. Biki ate ebikusumbuwa ebyo ebirala? Ate peesi tebamukubye. Kale ate gwe ne bikwatirako. Owaayi, oli muto wange. Nekitegeeza ki? Bulijjo abasajja bakuba abakazi. Weekuba gusoose. Alwaza bamukubidde ki? Buntu buli awo tebuliimu na magezi. Byebyo kale lwaki tagenze n'amuwaabira? Okuwaaba ewa. Ewa kyeyamaanyi. Tonsasa naawe. Gye tuva. Kyola mukala nyina obusuubu. Ne bakisiba ekisajja. Ate bamusiba. Tutuuse nga batwaniriza bulungi mu ofiisi tusanzeemu oyo kyamaanyi ne mvaisi. Kati we tubadde awo akasajja nga kankwatirira mwana kantunuulira kyamaanyi olwo nga tusigaddemu basatu. Susan. Breka Banayi. lwasaliza okulaba mwana Kyekiriwo. tewali disitede mwana Leka. Kyekiganye. Olikiriya. ng'obuze Nze mbaayo. Simuli bize. ate tuli bize mwana Mulinga abali mu mboze. mwana gwe mbozi tulirakawo naawe Nze ne bwe osobola okunyumira. Nze ne musajja ne bwenyumirira. mbozi gye nnina Busungu bwaki? mulamu wange akubye patient kali kaganda kange akato. Omufumu naye bibaamu basajja abakazi balwana ne baterera. Balwana nga bw'obimanyi. Naye ensonga gyamukubidde bannange. Kati mwakozeewo ki? Leka nkubulye ekintu. Ne tugamba katugendeko ewa chairman. Ewa chairman. Tutuuseeyo. Yo tubasaazemu aba. Yemanya ne vice we manyani. Ogamba kano ka defense kano. Akakatona. Konange kaŋŋambye. Yatutuuka nga batwaniriza okitegeera. Nga tubanyonyola nga kyamanya tubuuza kiki. Nga tubanyonyola bulungi ng'ensonga we ziri. Nga kyamanya tubuuza. Kati. Patient. Omusajja natandika okwebuzaabuza. Kwata zine nga tetumanyi kigendererwa. Nga akasajja kantunuulira. Nga akasajja katandika okunteekako emikono nga kampweweeta ngamba yee kino. Office kikaaki. Ennyabo mpulira. Nga tuddaawo nga tandika okubuuza patient akubyewa.
nga muganda nga mugamba wano nga ndi awo ntudde ewa chairman mu office kyamala ngamba kyavudda ngamba nti mutowo muwerekera omutwalo kati sokoleke naye kati sokoleke nga tonagenda wala eyo chairman musajja muyayi chairman musajja mulimba fe wano twagenda nga muzeyi mutwalibu muzeyi mutwalibu atunyaze mutwalo 10 zine kyali wange mutwatuka mu ofisi yaka akasajja kaluse mutwalo 10 neji empabi which means tuba tuweddeyo batogoba bugobi chairman yenyini nza kugamba nze buleka sirimba atereka nkubulire omanyiwe kangambye twala patient ewaka awumuleko kati patient oyo ne bamubuuza bawagenda kudda sawa meka patient namugamba agenda kudda sawa nga 2 omanya akasajja wakangambye nti nze nzireyo ku sawa 2 nkanone bagende bakwate omusajja aliyo ku sawa 2 nzireyo nze kabwenti patient muleke waka oyo musajja muyayi teyabayambye nkugambye tatuyambye angambye nzireyo ku sawa 2 kumako teyabayambye teyatuyambye omanye ngeje yatuzeemu obwedda kantunuulira nga kantekako ebikono nga kanyiganyiga negambo nomusajja ali ku pulaani ki kolaboti Susan nze bintami omusajja tulina omuyigira amagezi gatya ate magezi olaba wayalemererwamu abasajja tulina omuyigira amagezi kuba embanga ndaba magezi ki yagambye odeyo mukime yangambye nzireyo mukime ku sawa 2 nti tugende tukwatani mulamu wange nangamba ngendeyo nzekka patient muleke waka nga awumudde odeyo omukime sawa 2 okay chindekere nze mfunye amagezi niyo gena kikoloti gwegenda omukime sawa 2 nga kabadde kamukwatira atenze ntyayo ate nga kabadde kamukwatira Megan muleka agende nze mfunye amagezi nze munaye break antiddeyo Nimekuli batili pwata. Lini lituku. Anti je tugende waka. Otwala wakati. Anti era kutwala waka lwansonga. Wangande. Oli yakubye muganda wange bwanajja nkuyite mulamu wange bwanakoma. Obodo ofumbe vuli kujidde. Ante byekyalo bimanyi. Kubukobwe kowe na. Wedda mfuti. Naye nga tujje tusalinkiriza. Eno shortcut. Shortcut sigitegedde ya mukabira. Shortcut gojamu tugende. Nze ndayo gemaziba. Kakati. Bwana tugukira wa. Iye kuboliryo toliraba. Ebale kujja. Chema. Yebale kosa. Mwana bine mitwalo 5 kano kajja Anzuke kenkoke ali omukono enviri ziringa enkoke enkongole omuvuma yeba sewo kali kati kulese kano ke oshima musajja mvuma Chema lero yine kana akasimu ayinza n'okubanga yakajjako sirika tolina kyolina kati kyetukugamba kyolina okukola bwatyo bwatayagala najja mu ofisi nga nze kunyamba tewanyamba tewatuyamba oli wano obuzaabuza abaana chairman tukoyo olugezigeziro oli mubbi oli mu kompany oli buli kimu chairman Zatendo wampona singa najja singa chairman boti bosaze sebo so anti wabadde onjagala chairman sentebe kyekitegeddewo ng'okyali eri ng'oli sentebe gumalisoosoko sente mmeka ze wafiriza sente mmeka anti kati wali badde okozesa ku sentebe bo kidduka